osobola okulya emmere nti kiri haramu naye ngaokulya emmere kwalikoledde haramu naye kati mu kaseera akufuusa haramu kati ekireeta emizizo kati fe tugamba nti ekyo kiri haramu haramaini oba oyogedde sentensi bbiri ez'enjawulo haramu kirala ne haramaini haramaini gyemizizo ebiri emizikiti ebiri egy'emizizo tuli fenna lwaki bagiyita mizikiti gy'emizizo wali ebitakkirizibwayo ku mizikiti eyo ng'ate ffe emizizo egyo bikkirizibwa emizikiti egiri e Uganda bikkirizibwa naye tebikkirizibwayo ku gyebi ategedde akantu naye buli haramu eyo gyolaba e Makka buli haramu emu lectures emisomo gyayo gitega kumpi 9 hours bamusoma 2 hours buli muzikiti okwana nabbi gwokka ogw'e Madina sallallahu alaihi wasallam gutaga 9 hours nga kitumaze tukizzeemu tusoma ku muzikiti nga tutaddeko bantu tutaddeyo basahaba n'omukulu tumuleese muzikiti gwokka gutaga 9 hours gulina features munda muli nsufu mulimu rawaba munda mulimu amaka ga nabbi sallallahu alaihi wasallam munda mulimu mimbari bbiri zino bbiri ziri active sibazisaalizamu eswala mimbari bbiri ebifo basaaliza bibiri lwaki biri kijja kitya ndega nti buli haramu emu yetaaga kukola ki olusomako toyinza omuntu swala atwe tutambuleko bakuga nti omuzikiti gumu guyinza okubamu eddarasa 30 naye nga buli ddarasa erimu abantu 55 naye nga tezeyingiramu anti abalatudenga mu paaka empya gyebatudde gye basomera tetuli wano mu muzikiti gumu babano babuimu bamanyamanya nti mukomayo bakupirako emiziro yamwe gyemugenda okukozesa ne bali bafumira ebyabwe omuzikiti guki gumu kyekizimbe masjidi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama kyekizimbe nga si kyakalina naye nga ate munda wakyo mukyo mulimu ekizimbe ekyakalina wakategeregeza si yakalina naye na mpanvu roof eri wala bassaamu ekizimbe makati ekyakalina ekituulamu na floor 3 nakyo kiri library eyabitamu eri muli ya floor 3 etuula muli munda mu kizimbe ekitali kyaki kyakalina ne bagimirira muli munda neyebuliramu otegedde omuzikiti gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam omuzikiti ogwo gulina receiver kyeki esimu ziri ezatukuza ziri okwata bwoti nosoba kubanga genda okulwana n'omuntu ziri mulimu ebyo ebintu ebyo bingi naye babiteekamu bya bibuuzo bwokwata bwoti nossa kuno baba kufuna eri tokuba tonyiga namba yonna kukwata kupasisa kuno olugero olulimi lwomanyi muziri international wali abakutte yabuuza bamanya nti french gwe guno wa french gwe bwatono bibuuzo bya ddiini amasheekhe baba gye bali batudde awo oli alisivinga yamanyi asumbuli olulimi nga akukwasa akola ki naye abantu batuukayo natuka n'okuvaayo ebibuuzo babimuulidde wa decoration naye nga byonna biri active ebyo bisimu era ababimanyi ngaali n'ekibuuzo kyo mbuuza musenze nga agikwata ng'ateeka kuno ng'ayogera ekibuuzo kati kyolaba nze njagala nnyo abaana agenda emakka eyo oba hijja bawummula nze mbakuba emuwa nayo ne theory kati nataliko okula practicals ye kennyini batugambye ebisimu biri ku bisenga sinabiraba byati ngaakiraba batugambye mulimu ekizimbe ekyakalina kimuli ate gendawo ngaakiraba kiba kibi nnyo okubanga na theory
okusinga okuba nga oli gwenna tolinawo kantu konna buli kimu oba kino kiki oba kino kanti oba kino era mu muzikiti bagugaziya muziki gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam naye obuufu obulaga guli ye bwe yeezimbira gwali gukula bukyaliwo omuzikiti ogwakula ne gwola munda mugwo mumu omuzikiti omulala omutono ogw'omutanda sallallahu alaihi wasallam obadde bakugambye tukyakiraba balekamu demarcations eziraga omuzikiti gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ogwalinga gukoma bwe yazimba yekennyini basajja be naye nga tebakugambye tusa kukiraba okiyitako was a decoration akategeta akagamba ako mwana wange ebigambo birayo mwana wange kyali ebyo bituma